kwaniriza nnyo wano ku SMX Media tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira ffe wetugikolera. Stories zaffe zibeera nyimpimpi ddakiika 3 4 5 ate nga stories zaffe tuzikonvatinga gwabeera aziraba zimebbeera nga zikutwalira nnyo data compared to other YouTube channels wanene mu ggwanga erya Uganda. So waliwo masiki eno bannange omwavu waakufa. Omuntu yaleeteye eŋŋombo mbu omwavu waakufa ddala. Baleese masiki oba masiki eyo gye mwalabyeko n'ejjeno jjejje Odongo yabadde agenze ku parliament okubeera nga bamuvetinga okulaba nti aba ali fit mu ekyo ekifo President Yoweri Kaguta Museveni kye yamulondamu. Waliwo masiki gye yagenze nayo. Oluvannyuma lw'okulaba eyo masiki nyenze nengezaako okubeera nga nnoonyereza ku eno masiki naye nga kizuuse mbu zino masiki ku katale kweziri gwabeera agyagadde ne masiki yanjawulo neera nga gwagyetaaze onookwata miliyoni za Uganda 3 okugula masiki eno gye ndi mu kubeera nga njogerako. Ndowooza ngikola oba nga oli omusajja agamba mwana wa taata mwana wa ddadi okugula eno masiki onookubeera n'obukadde bwa Uganda 3,699. Imagine ng'ogenda gula buguzi masiki. Masiki eyo gye mwamulabye nayo mu Uganda yeka gwe tubadde twakagiraba nayo naye nawe obeera olinayo miliyoni zo 3,699 osobola okufuna eno masiki. Eno masiki erina autosanitizing system oba bakiyise autosanitizing UV. Tombuuza UV kye kitegeeza nange mbijje mu research gwengezaako okubeera nga nkola ku eno masiki gwe wenna agyetaaze. Eno masiki egirako USB cable. USB cable omadde manyiza kucharginga buroboti kucharginga amasimu gammwe oteeka mu mutwe gwa charger n'ocharginga. Eno masiki bagicharginga egirako USB cable. Ejja ne 10 replacement inner covers. Bunene buli replaceable. Osobola obukyusa nga onolaba mbugo yamalaka maskiko eno wekaddugala maaso oba n'okakyusaako ne side n'okambala. Eno ye nabu ina replaceable covers. So osobola okujjamu kane n'ogamba mpulira nga oba akageze katya then n'okakyusa enkyoba sekyo n'oyambala akalala n'osigala ng'oteekamu obuntu obw'omunda. Erina bannange omwavu ddala waakufa. So erina eryanda lyayo kijjukire bagicharginga egirako amanda 3. Osobola okuggyako eryanda lino eno nga buli lyanda likolera essaawa 8. So osobola okukyusa eryanda n'oteekamu eryanda eddala. Agamanda gakuyambako okubeera nga ga refreshinga empewo eyingira n'okumejalinga temperature. Bakiyita batya measuringa okumeasuringa temperature eri munda nga gonotekako kamasikiko n'owulyange okasirizaamu ebbugumu lisusse n'ojjakoko n'okasesetula ennyindo n'ebeerako wabweru. Kati eno yo tobitawaana kijjukire gyowengera otuteeka ennyindo wabweru ne risiki y'okufuna COVID-19. Kati eno yo egirako amanda agapima temperature n'okubeera nga garefreshinga empewo eno gyossa eyingira. Ate empewo eno gyossa eyingira already ebeera esooka beera sanitized. Ndowooza mugiraba ne kuuka gundi bannange ondowooza omwavu waakufa. Naye bannange kambasabe bannange mwambale masiki gwe kola ky'osobola okukola mu busobozi bwo tuleme kudda ku zino masiki za miliyoni 3,699. Gwe obeera osobola ey'olukumi gigule obeera osobola ey'enkumi 2 gigule obeera osobola ey'enkumi 5 gy'oba ogula kasita obeera ng'oli mu kugezaako okubeera ng'otangira oba okutaasa obulamu bwo. Ngenda kusaba mbe subscribe ngano ku SMX Media YouTube channel tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa. Story weegwirawo ffe tugikolera. MCSMX I sign out.